shorty make a boom party on my body. Let's make a boom party. Okay, you're watching ABS, eh? Hey, hey, shorty make a boom party on my body. Let's make a boom party for me yard. What's up, this is Cindy Baby to the king herself, and you're watching ABS TV. Yeah! Twalaba akantu akasatuleti na social media olina Clever J mupanga kachi Clever J njagala abeereyo concert yange, so nali njagala mutuukirira personally. Manyi oba ng'oyita artist ku show, it's always better n'omutuukirira ng'omuntu. So nagendayo nafuna abali bamanyi ne gy'abeera, so nengedayo ne mutuukirira naye ne musaba mutongole nti jangu banetudde mutukulabeko naye jangu mu concert yange. mubayimbi bonna abaliko nga bwe bayita abamu ng'abantu babayita lwaki walondayo Clever J kwekwa ye muntu yeka gwe twakalaba bwogeza okugambako? Okay, apart from bano ba mainstream bemulaba all the time, naye njagala kuleeta artist at least gwe muludde okulaba. You know, Clever J ndi omuntu abadde ne yalina hits nnene, really big songs, ne bwe yaviirako yavaako ng'akyali wakabi. So nali njagala okuzza certain things that people have not seen. So nenooza ku Clever J kwe kumuyita. Okay. Yes. Nakkiriza bambi, he was really happy about it. Nakkiriza yagenda kujja akolemu rehearsal ne bandi gwayagala kikuba live. Yes, atukubira ezo hits zonna zemumanyi ziwaako zonna agenda zitukubira. Okay. Yes. Tuwulire agali mu nkuubo nti no Shiba waliyogeddeko naye kutokuva ku show. I can't right now, so I'm confirming a reply yawe naye nga njagala mumanye nti nze nganze my team approached them, yes, about it. Katulinze okulaba ki ekivaayo, babakkiriza oba tebakkiriza tutekumanya. Okay. Waliwo era rumors circulating nti Shiba yandiva mu TNS. Ate yes. Anti zenze kubuuliza. Okay. Kakati wadde mu solo music for a long time. Ekintu ekyo bwe kiba kituufu magezi kigoyinza okuwa muyimbi muno. First of all, si kyangu. Shiba yakigezaako even before TNS nekigaanamu, you know, at that time it was hard. Naye ate kati afunye more experience, I guess, as an artist. So agamba nti asobola. Era asobola. Naye njagala kimanye kino, it's not going to be easy. It's really not going to be easy. Naddala ekya marketing. Ba artist abasinga obanga wakava mu team, your team usually turns against you. So oba okolera ekyo batuusa olwanisa kiri. So it's not an easy thing, but asobola, she can. She can? Yes. Okubeera solo artist? Yeah, she can be solo. It just takes hard work, not magic, you know? It just takes hard work. Walemerako nakola ebyakabeera gyasigala nga waka. Yes. So olina bansi? Yes. Osobola muyita oba olaba tatuukiridde kujja mugondiyo? Nze I don't see it about artists into the band. Oba oyagala kujoininga band okimanyi nti gyeri ojja n'auditioninga netulaba oba omalako ne band etuuka tweyongere naabo banenga. My girls abali mu band yange can really sing, like buli omu alimu waakabi. So if you want to be part of it, onosooka okitunya n'olakino naawe ojjamu, then you come and audition. Okay. Yes. Show tumanyi egenda kubeera live. Ate omu ku bantu b'oyagala babeeko ne Shiba. Shiba tukimanyi bulungi. Live eyo emukubamuko. Yes, tunakikwasaganya mutya. Kati bwakola rehearsal nnyo okitegeera, bwakola rehearsal natakola nnyimba nnyingi, I think asobola okikuba bulungi okitegeera. Tuze tubalaba nga bazikubanga, yes, ayinza okuba nga si waakabi nga bola nti bavinka oba ani nti no bwakuba live, they're not amazing, but olaba nti no they can build basobola okizimba mpolampola nekituuka. The only way to do live music is by starting onotindi okole mistakes zo kikule mpolampola mpaka otuuke ku kyoyagala. Yes. Mwena mukye muzimba gwe ne Bebekul. Kiki ekyo? Collabo yaffe from 2 years ago, I think twakipostinga kaba ne bakiraba nti twagala kukola ffenna etupostinga ekifane nga tuli mu studio tufumba okitegeera. Naye buli lwe tugenda mu studio vibe tekutteeyo bulungi. Sometimes tuwulira beat netanyuma oba byonna bye tusanzeeyo tebitunyumidde bulungi. So me and Bebekul still tugenda kukola ffenna.
Yes. Oba temuli bayimbi balungi. Ekyo tekirimu kubuusabuusa. Bwekola ine ennyimba ez'akabi mulaba ajja kuba zihit bulijjo wano, you know. And myself, you can trust me. We've done good music, but when you work together, you want to bring out that simanyi twagala ekintu ekyakabi ate nnyo tekikyagaana. Yes. Oba crosses oli mu line ya politics. Nze politics no. I'm not playing politics at all. Naye nze njagala kulinda just that moment okuyingira booth eyo and I vote for my leader gwenjagala. Naye saagala kuddawa ku TV ate tudde mu kubinyumyako saagala buzibu. Nzikiriza embeere coward ku ekyo, no, I don't want to talk about it.